Okusaba ku kanisa akatematazi kukulembeddwamu omwawule Fredrick Lubega. Kuno kwetabiddwamu abakrisitaayo okuva mu biti ebyenjawulo nga ne Ssenkulu wa Delta TV Kaloni w'ekitiibwa Dr. Gasta Lentake ne Mama Edith Lule bakwetabyemu. Amyuka Vika Frobia Sebunya yasomye ebirango bya leero. Okusoma okw'okusibwako emikono kwatandika era buli lwa mukaaga tubakubiriza ababatateekebwangako mikono abalina abaana n'abantu abakulu okusoma kwatandise kutandika essaawa 2 ne kukoma ssaawa 4 ez'okumakya. N'olwekyo tubasaba muleeta abaana kubanga omulabirizi tali wala okujja okusaako emikono. N'olwekyo twagala tubateeketeeke bulungi. Abatannaba kuwandiisibwa mubaleete bawandiisibwe bateekebweko basome ogw'okusibwako emikono. Oluvannyuma wazzeewo ettendo. Mu kubuulira kwe omwawule Fredrick Lubega ebigambo byasinze kubyesigamya ku mateeka 10 agawandiikibwa wabula essira asinze kuliteeka ku tteeka ery'omwenda nga mwasimbuliza obubaka bwe bwaweereza abakrisitaayo. N'okukolanga abantu abalala bonna nga gwe bwe wandyagadde okukola ki? Kukola. N'otunuulira abasajja ne bakuba bannaabwe akazi emiggo n'akaaba n'abaziga ne gajja gwe okyakola ki? Okyakuba. Abasajja abamu n'okusamba n'akola ki? N'asamba. Naye gwe bw'oyagala bakukole. Gwe bw'oyagala bakukole. Omwawule Lubega mu bubaka bwe agambye nti sikyabwenkanya omuntu okunyigiriza munno ng'ate gwe toyagala bakunyigirize, bw'atyo n'asaba abakrisitaayo okweyisiza obulungi ku bannaabwe. Teweegombanga nnyumba ya muntu munno, teweegombanga mukazi wa muntu munno, teweegombanga muddu wa muntu munno, teweegombanga kintu kyonna ekyaki. Bantu beegomba. Kumanya beegomba abalala n'okuyigiza ne bayigiriza ne bagamba nti kaakati nkikireeminga, emmotoka yo ngikireeninga, buli nnya lya Yesu tembawulira. Ate ng'agamba oluusi ntemuweereza mubuulizi wange, nkireeminga ettaka eryo. Kwegomba okufuusaawo kuyisa ne mu kwegomba ne kuyingira mu ne mu bubbi naye akozesa ebigambo ebifaanana bwe bityo obwo bubbi era mugendeeyo ne mubikozesa. Njagala kubategeeza tokereiminga kitali kikyo. Abasabye bejjemu n'omutima ogw'obutaagaliza wamu n'enge era bave ku bintu eby'okwayiriza n'okwogerera bannaabwe ebigambo ebikikinike. Olina ebigambo by'oyogedde nga byonoona erinnya lya munno. Njagala bategeeza muli wano mwononya amannya g'abantu oba ebigambo bye muboogerako. Naye kusaba mu kisiibo kino bw'obanga osobola kyenenye. Katonda akyali ku ntebe ey'ekisa naye obutasobanga mu muntu mu bigambo oba mu biki. Genda maaso. Okulekanga ettima n'enge nga yeesigama ku kisiibo kya Kalema ekyagenda mu maaso asabye abakrisitaayo okubeera abeetowaze. Abasabye okwekwata Mukama Katonda kuba y'amanyi obulamu bwabwe era y'ateri balekerera. Njagala kubategeeza waliwo sitiiri wewaya waliwo jiiki ayinza okujjawo engeeyo ye Mukama waffe Yesu mu bulamu bwe. Omwawule Lubega awadde n'obujulizi eri abakrisitaayo ng'ababbi bwe baamulumba era ne bamunyagulula wabula olw'ekisa kya Katonda buli kimu kyaggwa mu ngeri yaleka ebyewuunya eri buli muntu. Nengenda okufuna poliisi nenzija ne poliisi neyingira mu kifo ekyo ne tubaako ebintu bye twasangawo. Omuntu n'awajaga nti bannange omukozi eyabikoze eki yeyabireese wano. Sutkesi nga ziri awo. Muwuliriza Katonda wa tokusubulwa tebannabikola ki? Tebannabisubulwa. Naye ye nga takola ki? Ate alina ebirala byeyakutte n'abitwala emakindye. Ye n'agenda nabyo wa? Yaterekako wano. Naye njagala kubategeeza ono bwe twogera naye
Nema kinje ne tugenda. Mwabali wano njagala bategeza mulira ne bemukozesa mubengendereze abalala babbi. Ate nawe oyinza okubeera ng'oli wano ng'ate oli mubbi. Naye wa polisi yajja aŋŋamba. Mami, wa polisi yajja aŋŋamba atya? Yajja agamba ebigambo bino. Naye ggwe oli wa sayidi? Oli wa polisi? Ebintu bino byonna wabifunye otya? Waliwo Katonda alina amaanyi. Waliwo Katonda asobola byonna. Oyo gwe mbategeeza Katonda oyo. Kiyenji Moses, Delta TV Amasukulu.